Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuwabulwa Museven alabudde Banayuganda gavumenti beewa ebintu beekulaakulanye ate ne babikkakanako okubitunda bali ez'amangu. President Museven agambye nti mu Uganda gavumenti ye eyise mu projekiti eziwerako okulaakulanya abantu ng'ebagabira ebintu ebinaabayamba okwekulaakulanya naye ekimunakuwaza nti ate abaagala ez'amangu babitunda olwo ne basigala nga baavumpa nga byoya. Bino bibadde mu bubaka bw'omusomeddwa omumyuka we Jessica Alupo bw'abadde ku kadiizo lya Uganda Museum mu kibuga Kampala ng'awaayo ebintu ebikulaakulanya abantu mu kaweefube eyatumibwa Juwakali okuyita Ministry y'abakozi n'ekikula ky'abantu. It can completely transform your businesses and lives if you put them to proper use. As you may wish to note, this program is designed to respond to the needs of Juwakali, who are mainly youth, to enable them to create jobs and wealth without discrimination. You may all recall that since 1986, the National Resistance Movement government has been implementing economic reforms which have positively impacted on our economy. Minisita abakozi n'ekikula ky'abantu Betty Amongi agambye nti gavumenti yakwongera okuwagira pulogulaamu eno eya Juwakali wabula n'akuutira Bannayuganda obutagitabiikirizamu njawukana za byabufuzi. How do we make sure you get equipment and be able to do something with it to create first your own job and income and support others you're working with? This program started in 2019 under an interministerial review recommendation of the green jobs, and since that time the ministry has continued to develop and provide all the aspects that require. Anayadeke Bajombako mukyalo wa district ye Soroti agambye nti musanyufu nnyo olwa pulogulaamu eno eya Juwakali kubanga etuukira ddala ku muntu wa bulijjo. Tezigenda kuyamba abantu abali wano bokka naye bazze nga bayimirira bannaabwe abali mu groups, so zigenda kuyamba abantu bangi era tusuubira nti embeera yaabwe egenda kukyuka. Mu groups zange zenga omubaka wa Soroti mfunye amachalani ne equipment za musaluni era nkimanyi nti abantu bange basanyuse nnyo era kigenda bakyusa. Ebintu ebibaweereddwa mulimu obuuma obwoza emmotoka ne pikipiki, ebyuma ebya saluuni, tenti, obutebe obweyambisibwa mu kuteekateeka emikolo, esseppiki n'ebirala. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekitaatira ababundabunda United Nations High Commission for Refugees kitangaazizza ku muwendo gw'ababundabunda omutuufu oguli mu Uganda okwawukana ku muwendo ogwalangiriddwa ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bibalo n'emiwendo ekya UBOSI gwe kyalangiridde olunaku lw'eggulo. Eggulo UBOSI bwe yabadde erangirira ebyava mu kubala abantu ku Serena Hotel mu kibuga Kampala yategeezezza nti Uganda erimu abantu obukadde 45,900 wabula nga ku bano okuliko ababundabunda 78,000. Olwaleero ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations High Commission for Refugees kijunguludde ebibalo bya UBOSI kyo ne kitegeeza nti ababundabunda mu Uganda bawera akakadde 168. Senkulu wa United Nations High Commission for Refugees mu Uganda Matthew Crenstill asinzidde mu musomo gw'okulungamya bannamawulire ku nsonga ezikwata ku babundabunda oguyindidde ku Protea Hotel mu Kampala n'ategeeza nti ababundabunda bangi ekitongole kya UBOSI bwe kyali kibala ky'ababuuka. Matthew Crenstill agambye nti bagenda kukwatagana n'abakulu mu kitongole kya UBOSI okubawa omuwendo omutuufu ogw'ababundabunda okwetoola eggwanga lino kubanga bakizudde nti bangi tebaabalibwa. The government is the custodian of this data. UNHCR has supported with systems to facilitate the government's capturing of the data on refugees by the refugee department within the Ministry of Relief, Disaster Preparedness and Refugees under the Office of the Prime Minister. So this is there. What the figures that UBOS published, of course, a census is not, as you are all aware, was undertaken within a relatively shorter period than the verification exercise that we did for refugees.
ng'abuulira ebyamawulire era omwogezi w'ekitongole ekya United Nations High Commission for Refugees Frank Walusimbi agambye nti obuvujjirizi bukyali bwa munyoto so ng'omuwendo ogw'ababundabunda buli lukya gweyongera. Frank Walusimbi asabye ebitongole ebirumirirwa byongera okubakwatirako ng'ekitongole ababundabunda bafune obuweereza obubagwanidde. Abantu bangi beeyongera okujja myaka ebiri egiyise tufunye abantu 30,000 be bantu betufunye emyaka ebiri egiyise naye ne guno omwaka bakulaga nti obutabanguko obuliwo okwetooloola Uganda n'embeera eziva ku mbeera y'obudde embi ebizibu ebyo biva ku mbeera y'obudde embi nabyo byongedde okuleeta wano abantu so sente zikendedde abeetaaga obuyambi beeyongedde ebizibu byeyongedde wonna mu nsi amawanga amatono agabadde nga gatuwa obuyambi galina ebyokukolako mu kiseera kino bingi entalo ezibaluseewo Gaza luli twalina Ukraine tulina Sudan yennyini tulina Sudan yene endala ey'amaserengeta tulina DR Congo. Ebibalo by'ensi yonna biraga nti Uganda y'emu ku nsi ezisingamu abanoonyi b'obubudamu. Obwakabaka bwa Buganda bwakuteekesera ku kusikiriza abalambuzi abali munda mu ggwanga n'ebweru wa Uganda ng'omu ku kaweefube w'okutumbula ekifaananyi kya Buganda. Mu nteekateeka eno Obwakabaka bwakukozesa emitimbagano gyabwo okutunda ekifaananyi ky'ebyobulambuzi ebweru wa Buganda ne Uganda wamu ne mu nsi yonna nga muno mwe muli n'ebifo eby'enkizo omuli embiri, ensozi, amasiro, ebibumbe by'ebika by'Abaganda, ennyanja ya Kabaka, obuwangwa n'ennono okubyagazisa abalala nga bwe guli mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mu mbalirira y'Obwakabaka ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ey'obuwumbi 2057 ebyobulambuzi byakuweebwa ensimbi obuwumbi 2 n'obukadde obusukka mu 4 ekigenda okubaako ettofaali ddene gye liteeka ku nkulaakulana ya Buganda. Omuwanika w'Obwakabaka era omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa yategeeza Obuganda mu kwanjula embalirira eno nti ebifo ebisinga okubeera eby'enkizo omuli n'amasiro g'e Kasubi biri ku mutendera ogusembayo gw'okumalirizibwa era nga mukadde kano amasiro geetaaga obwegendereza mu kugamaliriza. Ogaziya n'okulabiza olubiri lwa Munandika kutambulira ddala bulungi era nga tulowooza nti ebitundu kumpi 95 ku 100 biwedde. Okuzza olubiri lw'ekireko obujja okuzimba kwatandika era kuli ku bitundu 4 ku 10 ate okuzzaawo muzibu azalampanga kugenda mu maaso era nga kufunze ku bitundu 95 ku 10. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alambula omulimu guno gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi gaggibwa ku lukalala lw'ebifo ebiri mu Katyabaga ku lukuŋŋaana lw'ensi yonna olwali UNESCO e Saudi Arabia era Mukama waffe Katikkiro yakulembera ekibinja ky'Obwakabaka. Minisita w'ebyobuwangwa ennono embiri amasiro n'ebyokwerinda mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala gye buvuddeko yasaba abakulu b'ebika 7 abatannateeka bibumbe bya miziro gyabwe ku luguudo Kabaka Njagala nga mu kiseera kino ebika 40 ebyakateekako ebibumbe ku luguudo olwo n'abasaba nabo basitukiremu bajjuzeewo ebibangiriza ebikyasigalidde. Ssenkulu w'ekitongole ky'Obwakabaka eky'ebyobulambuzi Buganda Heritage and Tourism Board omukungu Albert Kasozi agambye nti okwetaba mu myolesa egy'ebyobulambuzi mu Afrika ne mu nsi yonna n'okwagazisa abantu bakuno okwettanira ebyobulambuzi ze zimu ku nteekateeka zibalina ezinaayongera okusikiriza abalambuzi okweyuna Buganda. Sente zino zigenda kuba za buyambi nnyo gye tuli kubanga mwaffe nawe tumanyi nti ebyobulambuzi bitambulira ku marketing, bitambulira mu kutumbula, mu kutunda. Kati ate okutunda kwetaaga sente okusobola okutuuka ku bantu bonna be twagala okutunza ebyobulambuzi byaffe. So sente zino zigenda kutuyamba okusobola okwongeramu mu kutunda, okutuuka mu markets ez'enjawulo. Tulina plan ey'okutunda okutuuka mu mawanga ebweru wa Buganda. Tulina ne plan ey'okwetaba mu myoleso egy'enjawulo wano mu Africa. So ne muno mu Buganda tulina emyoleso gyaffe egy'enjawulo. So sente zino zigenda kutuyamba okusobola okuteekateeka ebintu eby'enjawulo ebigenda okutuyamba okutumbula. Yenna lulungi wa Buganda w'ebyobulambuzi ow'omwaka guno Namale Kisha Ruth agambye nti ensimbi ezasiddwa ku byobulambuzi za kuyamba okuggulawo oluggi eri ekkaddiyizo lya Buganda ery'ebyobulambuzi n'okukwasizaako bannalulungi okutumbula obuwangwa n'ennono mu bavubuka. Ku lw'ensimbi ezateereddwa mu byobulambuzi omwaka guno ezisoba mu kawumbi
nzikiriza nti zino ensimbi zigenda kutuyamba okwongera okutumbula ebyobulambuzi mu Buganda, zigenda kuyamba mu kuddaabiriza ebyobulambuzi ebyenjawulo ebibadde tebiri mu mbeera nnungi okugeza ng'ennyanja ya Kabaka. Era nzikiriza nti zino ensimbi zigenda kuyamba mu nteekateeka gye tulinawo omwaka guno ey'okuggulawo oba okuzimba ekkaddirizo lya Buganda. Era nzikiriza nti ensimbi zino zigenda kutuyamba nga ffe bannalulungi kuba naffe tulina ministry ng'eyaffe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lya kutusibwako Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba tewewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Ddembe ly'okusaba omulamuzi okukaka omuntu yenna okujja mu kkooti awa obujulizi nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Omuntu yenna ali mu kkooti oba wawaabiddwa oba eyawaaba, bw'oba olina omujulizi gw'olowooza nti wandyetaaze naye nga alemereddwa oba ng'olemereddwa okumuleeta ku mirembe, osobola okusaba kkooti yo n'emukuwa ekiwandiiko ekimuyita kye bayita witness summons. Era omujulizi oyo bw'okakasa kkooti nti yeetaagisa wadde akulemye omuleeta ku mirembe, kkooti emuwa ekiragiro ekyo, era nga senga ajeema nga okujja, kkooti esobola n'omusindika mu nkomyi okusibwa okumala ebbanga paka lwakkiriza okuwa obujulizi mu kkooti. Munnamateeka w'omu Kampala Kato Absalom asimbiddwa mu kkooti ewozesa balyake n'abakenuzi n'asomerwa emisango egyekuusa ku bufere nga yeeyambisa emitimbagano wamu n'ogw'okukusa ensimbi. Oludda olwabi lulumiriza nti Katono n'abalala bakyalira ku nsiko wakati w'omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 n'omwezi ogwokuna omwaka oguwedde 2023 yakozesa olukwesikwesi nga yeeyambisa emitimbagano ne kompyuta n'afuna ensimbi eziri mu mitwalo 28,910 eza dola za Amerika n'azinyaga okuva ku basiga nsimbi ab'ekkata. Kigambibwa nti munnamateeka oyo Kato Absalom yasuubiza abasiga nsimbi abo nti agenda kubafunira kontrakiti mu gavumenti ez'okuzimba amasomero ez'okuzimba amatendekero g'ebyemikono 6 mu disitulikiti y'e Wakiso, mu disitulikiti y'e Kasanda, mu disitulikiti y'e Padel, mu bitundu by'e Garuga wamu n'ebitundu by'e Nampungwe n'ebitundu by'e Busonjo. Munnamateeka Kato emisango egimusomeddwa agyegaanye era bw'atyo waakusigala kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Nga laadiyo ya Kabaka Kyabasa FM ejaguza okweza emyaka 28 etandise kaweefube w'okugaziya ebibiina by'obwegassi mu kibiina ekigatta abawuliriza baayo ekya CBS Fans Club ekituumiddwa CBS Fans Club Sacco n'ekigendererwa eky'okukulaakulanya abantu basemunywa. Omukungu Godfrey Malebusulwa nga yemukwanaganya ebibiina by'abawuliriza ba Kyabasa asinzidde ku kitebe ky'essaza ku mbuga y'essaza Kyaggwe mu lukiiko lwabaddemu n'abakulembeze ba CBS Fans Club zonna eziri mu ssaza Kyaggwe n'annyonnyola ku bukulu bw'ebibiina by'obwegassi eri abantu ba Kabaka. Radio Ssaabasajja ekimu ku bigendera byayo kulaba nti ekulaakulanya abantu ba Ssaabasajja mu nteekateeka ezitali zimu. Tusinkanye bannaffe bonna baba mu Kyaggwe olunaku olwaleero okubategeeza ku nteekateeka empya eya Sacco eya Fans Club ejja egenda kubaganyula etya, egenda bakulaakulanya etya, nti nga bw'abawuliza ba radio ya CBS bwe beegattira mu kibiina kino ekya Sacco beetegese kukola ki kye baagala era enkulaakulana gye tubaleetedde bagitunulidde batya mu kubatwala mu maaso. Mu ngeri emu n'okwagala okukola emirimu gye bakola, projects ze bakola zituuseewa, baagala kuyambibwa luddawa, basobola kusomesa batya bannaabo okwekulaakulanya, emisomo gye bakulaakulanya wamu n'okwongera mu maaso okulaba nti buli kye bakola kitumba Radio ya Ssaabasajja Kabaka mu bubaka wa Buganda. Bassentebe ba CBS Fans Club nga bakulembeddwamu Abdul Latin Wanyale, ssentebe wa nsonga CBS Fans Club, beeyanzizza nnyo maaso moogi olw'akaweefube owa Kyabasa FM mu kukulaakulanya abantu ne bategeeza nti ne Sacco eno bagisuubiramu birungi byereere. Twebaza enteekateeka ya rediyo okutugunjizaawo enteekateeka ya Sacco. Ffe nga bannakyaggwe era nga bannansonga CBS Fans Club
sako eno egera tuyambako kubanga tuli balimi tubaye tudagana wetujja akasente akasobola okutuyambako okulima okwetumulanga ffe bammemba tubaye tulina atuwola naye babeera nga bakozesa sako eno twebaza amaaso moogi kubera nga kino yakirengedde twebaza olukiiko luno olwa CBS Powesa olwa CBS Kyaggwe olwatudde luteekateeka enteekateeka eno ne bakama baffe mwenna so mwebalire ddala byonna mwebalire byonna okubeera nga mutuyiyiza so nga bammemba tugenda kubeera nga twekulaakulanya mbagaliza so nga bammemba tugenda kuba nga twekulaakulanya. Abawuliriza bakyabasa mu ssaza Kyaggwe bayozayozezza laadiyo ya Kabaka okweza emyaka 28 ng'eyuguumya amayengo g'ebyempuliziganya era ne bategeeza nti bagiganyuddwamu byansuso. Omukulembeze wa Amerika Joe Biden asekeredde abamulebula wamu n'abamwogerera nti akaddi yatuuludde agambye nti akimanyi bulungi nti si mwana muto. Mu kiro ekikeeseza olwaleero Joe Biden awuniikiriza ensi yonna bw'atandise okuvuya ebitoogerekeka bw'abadde mu dibeeti esookedde ddala ng'attunka ne musajja mukulu Donald Trump bwe balamuza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga nate. Joe Biden mu ssaawa ntono nnyo mu dakiika ntono nnyo okuva kati ayogeddeko eri abawagizi be mu lukuŋŋaana lwakubye mu ssaza North Carolina n'ategeeza nti yabaddewo olunaku lw'eggulu abitegeera bulungi wadde nga yabadde n'ekiwuggwe. Muzeeyi Robinet Joe Biden ategeezezza nti akimanyi bulungi nti musajja mukulu era kakulu asomba wabula nti akikkiriza mu mutima gwe nti tasobola kwetaba mu dibeeti nga bwe yakolanga mu biseera ebyedda naye tekitegeeza nti obwongo tebukola. Banna Democratic Party era abawagizi ba Joe Biden baweddemu amaanyi mu kiro ekikeeseza leero omuntu waabwe gwe baleese okuvuganya ku pulezidenti Joe Biden bwe yatandise okuvuya n'okusaakaala nga n'ebigambo takyabikenga bulungi olwo Trump n'amenya mu jjenje ekkalu. Wabula abakulembeddemu kakuyege wa muzeeyi Joe Biden okuvuganya ku pulezidenti ku kisanja ekyokubiri bategeezeza nti kikafuuwe okuwaliriza muzeeyi Joe Biden okudda ebbali era beetegefu okumukongojja okutuusa nga wangudde akalulu ne mu dibeeti eneddako mu mwezi ogw'omwenda. Mu mawulire ag'empuna omusajja Binnyokondo Omungereza asimattuse ekkomera olw'okukkira ennyumba gye yazimbira famire ye n'agikumako omuliro agigobeko mukyala we nga tebannayawukana mu bufumbo obutukuvu. Kooti ekitegeddeko nti Ssemaka Francis McGuack bwe yakimanya nti anaatera okwawukana ne mukyala we yamanyirawo nti olutalo olw'amaanyi lugenda kubeera ku kukaayanira ennyumba yaabwe ebalirirwamu $, akakadde kamu $40,000. Okwewonya leebuleebu n'omukazi Naggaga yageze mukyala we n'abaana tebaliiwo. Ennyumba n'agikumako omuliro n'ebengeya baliraanwa be bakubidde poliisi n'edduka zamba okuzikiza omuliro ye Ssemaka ne yeetwala ku poliisi ne yeeroopa n'embwa ye.